Temero nyama olabadde bamugoba nabo kwe kutuuka mu kitundu ekyo ne bawamba ejjambi ez'okubukya nga baagala kuzeeyambisa okutuusa obulabe ku munnaabwe. Wano poliisi y'Enajja Nakumbi ng'eyambibwako ginnaayi y'ekibuye etuuse mu bwangu ne bakuba amasasi mu bbanga agawerako okugumbula abavubuka bano aba boodabooda. Ssentebe w'aba boodabooda ku kyebusaabala Sesaz Pade avumiriddwa ekikolwa ekyabanne aba boodabooda abeenyigira mu bikolwa eby'ekiruyi n'agamba nti bisusse okuvumaganya omulimu gwabwe. Nze nno nnyongera okukubiriza aba booda oba omuntu yenna obusungu tebukozesa nsobi kubanga ono pikipiki babadde bagitutte abadde amanyiwo nti eri ku poliisi. Kitegeeza abadde asobola okugumiikiriza ensonga tuzikwate mu mateeka tulabe ki kye tuyinza okuzzaako mpaka ng'ebintu tubisootinze. Naye ayagadde oteekawo embeera ate gy'atagenda funamu amasasi geesonseza okuva ekibuye kuva Enajja Nankumbi. Nkubiriza abantu babeere bakkakkamu buli kintu kisobola okugonjoolwa nga kiyise mu mateeka. Tumanyi poliisi eyinza okuba erinawo erina obunafu bwayo, ekyo tukimanyi, naye at least ng'oli mu mateeka mulimu ebintu ebitajja kutuukako, ekyo kiba kimanyikiddwa. Abakulembeze b'abavubuka mu ssaza lya Kabaka Ssingo beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2025-2026 etambulire ku mulamu ogw'okukulaakulanya abavubuka. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi kabituwe. Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyensimbi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa yayanjulidde Obwakabaka embalirira kwe bugenda okutambulira mu mwaka 2025-2026 ng'eno yakumalawo obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 103. Mu mbalirira eno abavubuka be basinze okusoosowazibwa era nga kyategeerekese nti abavubuka abali mu 1.5 be bookubangulwa mu bintu eby'enjawulo ng'okusinga ekirime eky'emmwanyi kyatunuuliddwa nnyo kw'ossa ne tekinologiya. Mu kwogerako ne rediyo ya Kabaka Kyabbase twali kitongole ky'abavubuka mu ssaza Ssingo Florence Nalgo yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okukirengera n'asoosowaza omuvubuka mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguddako. Ono akunze abavubuka mu ssaza lino okweteekateeka kibasobozesa okujja obulungi mu nteekateeka zonna nga bwe zigenda okugunjibwawo. Njagala kubiriza abavubuka mu ssaza ery'Essingo okweteekateeka obulungi okusobola okujja mu mbalirira eno. Twalabye nga ebintu bingi, projects nyingi ezigenda okuggulwawo ku sayidi ey'abavubuka ng'era abavubuka ffe nnyini tujja okwetabamu obutereevu mu kuweereza. Ssaabasajja Kabaka agenda kuzimba eggye ly'abavubuka ery'emmwanyi terimba. Awo nno wensabira abavubuka okulima emmwanyi, okwongera okulima emmwanyi n'ebintu ebirala eby'enjawulo. So abavubuka mu ssaza lyange ery'Essingo mbasaba tweteeketeeke bulungi buli alina kyakola oba tekinologi oba olima mmwanyi, mbasaba mweteeketeeke embalirira tusobole okuba nga naffe tugiganyulwamu ng'abavubuka b'Essingo. Mu kusoma embalirira eno olunaku lw'eggulo omuwanika Oweekitiibwa Robert Waggwa yategeezezza Obuganda nti mu mwaka gw'ebyensimbi guno Obuganda bugenda kuzimba ettendekero lya tekinologiya eryatumiddwa Buganda Digital Hub kw'ossa n'okutendeka abavubuka 1,000 ku ndabira y'ekirime eky'emmwanyi. Ku lwa 8 CBS FM y'obujjajja James Kaana Ssebuguzi Emityana mu ssaza Ssingo. Ate akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Nakaseke Stephen Batanudde asabye gavumenti erowooze nnyo ku nsonga y'ensako y'abasomesa abakolera mu bitundu ebyesudde ebibuga kubanga bano bakozesa ensimbi nnyingi okwebeezaawo mulamu bwabwe bw'ogeraageranya n'omusaala gwe bafuna. Omusasi waffe Taaka Consulant akabituwe. Akulira ebyenjigiriza ku disitulikiti y'e Nakaseke Stephen Batanudde bw'abadde asinkanye minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. John Kwizesto Muyingo amubuulidde nti disitulikiti y'e Nakaseke erina amasomero ga gavumenti aga primary 118 kyokka agamu gali mu byalo ddala nga n'abasomesa abamu beekaanya okukolerayo. Batanudde bw'atyo asabye minisita Muyingo abasomesa abasazeewo okukolera mu bitundu bino gavumenti ebongereyo akasente ak'okwebeezaawo basobole okukola omulimu gw'okusomesa abaana awatali kwesika. Kati omusajja ali n'omukyala ali kaweweete eyo wabanga afuna omukyala gwe gumu nanga ali wano n'oweeruweero waliwo obuzibu kyo kirungi olw'ensonga oli asipendinga kinene nnyo. Kyetugamba ono minisita lwaki tetuddawo ne tukwaniriza assessment nga tutandika oba ne Nakaseke ne tulaba ebitundu bino nti abantu baba baayo kapooshi obukosi resource envelope alawe
nokubanti omusomesa n'omusawo abali eyo abakkiza nebagenda ekinjogoga kuba bongeramu emitwalo nga 7. Minisita Muyingo bw'ati agumiza batanudde nti ensonga zino gavumenti ne ministry bazimanyi bulungi era essaawa yonna ebintu bigenda kutereera. Tujja kwongeza emisaala gavumenti egikolako era yakkiriza okwongeza omusaala gy'abakozi mu kye twayita phased manner twatandikira ku baprofesa ne tukka katuko olituuse. Minisita wa public service akwatibwako ensonga eyo nga tuli wamu n'owa education twasisinkana abakulembeze bammwe ennaku ezo nitubabuulira ate abantu abo banene public service ne education nti omwaka ogwo financial year ejja tugenda kussaamu salary increment. Mulundi guno tetwasobodde kufuna ssente naye ogujja tugenda kuzifuna. Muyingo era akubiriza n'abasomesa okukomya okwediima ng'olutatadde olw'ensonga y'emisaala n'ategeeza nti ekyokwediima kikosezza nnyo ebyenjigiriza mu ggwanga. Omwana bw'abanga tumusomesezza tola nti obonereza nsi yo basabira abatanda bakulaba bintu nga twe tubiraba badde mu kibiina basomese omwana wa Uganda. Esaala yange biriyongera baganda sente bagenda kuti welfare yabyabasomesa gavumenti egifaako nnyo. Ku lwa 88 katonyeza 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka eri e Bulemeezi. Poliisi mu disitulikiti y'e Ssembabule etandise okunoonyereza ku nfa y'omusajja asangiddwa nga yattiddwa mu Bukambwe. Jimmy Ssekabito. Abatuuze bekeira sha mugombola yerugushuru bakeredde mu ntisa bwe basanze mutuuze munnaabwe ahimbisibwa eddeewo nga natemera mu myaka ng'ana ng'attiddwa. Abasse ahimbisibwa eddeewo kigambibwa nti baasoose kumukuba miggo olwo omulambo ne bagusuula okumpi n'amaka ge. Ahimbisibwe abadde mulimi era nga mulunzi era abamu ku batuuze ku kitundu kino bamwogeddeko ng'omuntu gwe babadde bawangaala naye kyokka nga talina mutawaana gwonna. Gye buvuddeko katono mu kitundu kino kyennyini waliwo omukadde era eyasangibwa ng'attiddwa mu ngeri ey'okumunyoola ensingo. Poliisi bwetu yakwata mukamwana we kyokka oluvannyuma n'ateebwa nga kati abatuuze basobeddwa olw'ettemu erisusse mu kitundu kino. Kamanzi Joshua omu ku batuuze agambye nti bateebereza okubanga ettemu lino lyekuusa okusinga ku nkaayana za ttaka. Poliisi egambye nti yabakanye eddaana eddemo ery'okuwenja abo bonna abeenyigidde mu ttemu lino. Nze Jimmy Ssekabito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Ng'omukulembeze w'eggwanga ateekateeka okugendako mu bizinga by'e Buvuma mu nteekateeka ey'okulondoola enkola ya parish model. Abavuma bategeezezza nti bamulindiridde bamunnyonnyola ebizibu bibasanga ku nnyanja ebibasoomooza. Omusasi waffe Dennis Bwami Kabituwe. Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni wakukyalako e Buvuma ku lwokuna lwa ssabbiiti eno nga yekkaanya enteekateeka eya parish development model gye yakwatibwamu mu bizinga ebyo era n'okulambula kw'abo abaagiganyulwamu. Omubaka Robert Migadde agambye nti newankubadde nga Pulezidenti agidde ku mulamwa ogwa parish development model naye bo ng'abakulembeze bamusuubira nti wakubawa omukisa annyonnyole ku bantu beeyo ku kiki gavumenti kyeteeseteese okuyambako abavubi kussa n'okubabuulira ddi gavumenti lw'enasasula abantu abatwalibwako ettaka lyabwe mu nteekateeka y'okulima ebinazi nga ne gye buli kati tebalabanga ku munwe gwa nnusu. Emu ku ebyo bye twandyagadde Pulezidenti ayogereko kimanyiddwa nti Buvuma district ya bizinga so obuvubi kikulu. Abantu baagala nnyo okuwulira enteekateeka egenda okutereeza eby'obuvubi okusinziira ku mbeera eriwo leero okulaba programs ki gavumenti zeteeteese okulaba nti eyamba abavubi. Then ekyokubiri nti Buvuma ate yayaniriza enteekateeka ya gavumenti y'okulima ebinazi. Olwaleero ekitubo by'omutwe be bantu abatanaba kusasulwa kenga ebinazi byalimbwa ku ttaka lyabwe. Neyo nteekateeka nkulu nnyo bwe tuba abantu nga bawulidde enteekateeka gavumenti zerina okulaba ng'abantu abo bonna basasulwa. So ezo enteekateeka enkulu epiri ezo za mugaso nnyo kuba obinazo ojasanga nti abantu nga 50 ojasanga nti abalala bangi bali mu buvubi. So tulina n'ebirala biri bye binyusi. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS radio ey'obujjajja nze Ssebwami Dennis ebuyikwe. Obubenje butumalidde abantu ku nguudo nalumanya ne saalumanya n'olwekyo taasa obulamu bwo n'obwa buli akozesa oluguudo ng'ogoberera amateeka buli omu atuuke mirembe. Omukugu mu kuvuga mmotoka Josephine Vanungi agamba nti abulabe nnyo omugoba wa mmotoka obutamanya akozesa wiper ey'emabega w'emmotoka.
omugaso gwa wipe ey'emabega kwe kulongoosa endabirwamu eyo eri emabega. Driving mirror mwetunudde ekuyamba okulaba omuntu akuvaako emabega, ekintu ekikuli emabega oba ekintu ekigudde ku mmotoka yo ku bbuutu waggulu. Emirundi egisinga obungi twesanga nga tetumanyi kukozesa wipe eyo, n'osanga ng'emmotoka y'omuntu mazima enfuufu emukubye, ati nga ffe abava ebutambala ng'enfuufu ekubye, naye ng'omuntu avuze emmotoka n'agivuga nga bweddugala nga bwefaanana n'agenda gy'alaga nga takyasobola kulaba mabega. Omulembe guno gwe tuliko gwa bulabe, Katonda affe atusaasire. Tuyina ababooda ayinza okujja nga baamuguze kutemula ng'ali ku booda akuvaako mabega tomulaba.